nga cabinet nga government ya NRM twagambe tusigaza twagamba bameka abasigala kasanvu mu center kasanvu mwe mumanyi bwe munakola ringiza mu wano waliwo 50 wano waliwo 2 wano waliwo 10 bwe mutyo naye ekibuga kirina okubeera nga kibuga accident zikoze eki zisuse olwaleero ali gwe bawanisa amagulu eri emulago mulala enkya bawanika gwe nzi waliwo omuvubuka gwe nasanga mwana myaka 4 nga bamuwanise amagulu nti kiki nti boda yaninye akaana konna nga kalibwe kati amagulu gali waggulu what do we do as leaders tusigale bwe tuti mulaba tusigale bwe tuti mazima nga tuli bakulembeze esegenda tugamba etya tuli kaseera tunakoleranga bya bululu katwagala development obululu butuwadde mwebale twagala development gye tugenda okusosowaza obululu bujja tusanga abantu bajja tuwa obululu nga basanyuse ekirala bana babadde batundira ku nguudo tebakyaddako tebakyaddako juzi nalabye baaniriza gundi ono Kisaka ne mugawa Kisaka ebyo bikiri oyogera tewali ate mu mubeereyo ne mutamanyi tufe tuli kimu tufe tubeera mabega eno nga tusindika lumba awa Tereza bwoti kati mbadde mulowooza ati mulimu ekanga gyetuli amaaso ku lutimbe tebakyadda ku nguudo abantu banya kudda obusawo bw'abantu n'abulira mangu mwabo abatunda n'afuuka mutembeeyi no wakisangawo ekyo ekyabatembeeyi tekiri mu mawanga gonna n'agaakula n'agakyakola ne Burundi yekyasinga okuba embi ne wano South Sudan tibiriiyo so tugenda kukola ki tubamanyi bantu baffe tetwagala kubakasuka tugenda kugazetinga areas we banaatundira we banaakolera so that there is sanity in the city omuntu osobola okutambula mu kibuga nga nawe emikono ogiwuubako bwoti naye tutambula bwe tuti ate gwe onoogira bwoti otomera ennyanja yes okole bwoti olinye mutoninyira olinye mu ntula oba okyagira bwoti okugulu ate okutadde manya mu mandaazi no ogira bwoti oli asiika capati tulina nawe owuubira mukono no oba okyatambula bwoti ate notomera bazita batya buno obunakane bwe bayiwa buno obuberenge babuteeka ku kkubo bwe bati oziye bonna ne bakulumba no. A city has to be a city. I think enough is enough. We have been tolerant enough. Abantu baffe tugezezaako tubawadde projects bagende mu parish model. Parish model egaba kakadde ka sente bave ku kkubo. Are we together? There are certain funding that tufunye ezo ze baba bakozesa okwekulaakulanya.